waffe bazibe nnyo. Haleluya. Twagala okwebaza Katonda ku lunaku olufaanana bwe luti. Ye tumwebaza bwebaza kubanga buli kintu ye mukama w'abakama. Twagala nnyo okwebaza emyaka gy'awadde Mwami Bosa ne famire n'amukuuma ate nga yalokoka yakkiriza Yesu Kristo okubeera mukama w'obulamu bwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ensi eno gye tulimu Katonda gye yatutondera tewali amanyi lunaku na kiseera. Enzijja buli omu amanyi agundi ali lubuto agenda kuzaala, naye tugenda tutya. Mukama waffe yeebazibwe. Kino tetuyinza butakivumirira. Ffenna kyatukanze, ffenna kyatukutteko. Mwami Bosa ne famire badde bantu balungi. Ffenna tuzimbye amakanisa, amataala tugajjeeyo, buli kintu. Adde atya Katonda abadde ayagala Mukama. Ekintu ky'okugamba nti ndi mulokole kibadde tekimukwasa nsonyi, era wenjogera ali mu kifuba kya Yesu kaakati. Mukama waffe yeebazibwe. Guno omubiri eno bode mikolo mingi, naye ye nga ye ali mu kifuba kya Mukama waffe Yesu. Kaakati ffe abantu abasigadde ku nsi, ffe Mukama baabajja. Bange byandikwa byogera bulungi nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali alituuka eri Katonda okuggyako ng'akoze ki. Mukama waffe yeebazibwe. Mwami wange buli omu amanyi Mukama yamutwala. Nagwamu amaanyi, nayongobera nnyo. Nembeera nga sikyasobola kubanga naye nalwala COVID nange yannuma. Naye mbali awo Mukama n'ambikkulira n'aŋŋamba ono nno gw'okaabira ali wange yatuuka dda. Naye kati gw'osigaza omulimu ogw'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Era nze bw'ondaba situula mbuulira enjiri eno n'eno, kulusedi eno n'eno, siwummula kubanga ffenna tukolerera ggulu. Kati mikwano gyange mwenna abali wano, ffenna tunyoloddwa, ffenna tulumiddwa, ffenna tetuwulira bulungi, naye emirimu gya Mwami Bosa gyakomyawo. Naye kaakati gwe nange abasigadde, leka obulamu bwaffe tubuwe Mukama, tuweereze Katonda n'emitima gyaffe gyonna. Mukama agenda tuwa empeera y'amaanyi. Ku nsi kuno ekineewuunyisa tewali agenda kusigalako. Ku nsi kyenneewuunya Katonda atuwa emyaka 10 naye abasinga tebagiweza. 23 omu olubuto luba lwakavaamu, abalala 4, abalala 5, abalala 6, abalala 7. Naye mu ggulu gye yagamba mirembe na mirembe. Kati obalaba tulina okukolerera eyo emirembe n'emirembe eyo gye tugenda okubeera. Naye njala nnyo beebaza okujja okukumaakuma. Mbanga Bayibuli egamba nti munno jangu omuzeemu amaanyi omukumeekume ensisi eyo. Ekifaananyi ekyo tekivaawo mu bulamu, kikomawo buli kaseera. Naye tusaba Katonda abagumye abaana, maama, naffe bennyini atugumye, ne banneiba n'abalabye ku muntu. Mukama atugumye atuzeemu amaanyi, tubeerewo tuweereze Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egamba nti ensi eriggwaawo naye ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwaawo. Mbalekedde ekigambo ekyo. Mukama abampeera ennyo omukisa. Tukyaliwo era ffenna tukyakungubaga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Bayibuli egamba temutya onatta omubiri, naye mutye Katonda atta n'akasukawa mu Geyeena. Onatta omubiri tomutya, naye Katonda nannyini buyinza, kubanga buli avaawo tamanyi gy'alaga. Naye ate ffe yatugamba nti omwana wuyo mumwekwate, ly'ekkubo n'obulamu n'amazima. Kati kyenjagala okubagamba olwaleero, tomutya, naye eri onatta omwoyo n'agukasuka mu Geyeena mirembe na mirembe. Tusabe nnyo Katonda atulage ekkubo ettuufu, buli muntu yenna mu kkubo ly'alimu yekwate Katonda. Mukama agenda tuwa omukisa n'amaanyi n'obuwanguzi obw'amaanyi. Tujja kubeerawo ate tujja kweyongera. Abasigaddewo nga tuli balamu tukole Katonda kyatugamba okukola. Mukama ajja kutuyamba mu linnya lya Yesu. Kati ffenna tukuŋŋaanye, naye kusanda okukola ki? Kusanda ogenda mu kyaki, kusanda okuŋŋaana akawungeezi ogenda n'omusinza Mukama. Ndaba ab'ekika bali siriyasi.
abatuuze bali siriasi, ab'obuwangwa bali siriasi, naye Mukama oli wamu naye. Nina ebintu byempulidde balombojjaawo, embugo ziti, ekinnya kyenkana wano, obuwanvu bukoma eri, bano bajja kukwata eno n'abalala eno. Aha, ebyo mbibulidde bya Buganda ate etteeka. Naye gwe Bayibuli egamba ki? Ebintu bya Mukama tubikola nga bw'agamba. Tukole Katonda kyasinga okwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga agamba mu kigambo kye, mujje gye ndi abakooye era abazitoweddwa, nange naakola ki? N'abawummuza. Bw'amala okutuwummuza tutambule naye. Omwenge ojja kulaba tugulese, obwenzi tujja kusuula, sigala tujja muteeka eri, ebintu byonna ebitulebeesa ne bitusuula. Mukama ajja kutuwa ekisa, tujja kubeera wamu naki naye. Ku lunaku lyali tugwa mu kifuba n'agamba kuliko ensi eno ebadde n'ebizibu n'emitawaana. Mukama waffe yeebazibwe. Tukubireko Mukama waffe mungalo. Tubagala nnyo nga Church Liberty Worship Center. Abasinga mwe bali wano era abamu basuze wano era tukyaliwo kubanga ono muganda waffe ate nammwe muli baganda baffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kale katusabeko ffenna. Kitaffe tukwebaza kwangoli Katonda ataggwaawo, tukwebaza Mwami Bosa ali mu kifuba kyo kaakati, naye tukwebaza olwa maama asigadde era tukwebaza olw'abaana, tukwebaza n'olwaleero luno. Gwe Katonda atuwa omukka gwe tussa ate gwe otuwa obulamu, era alwoba obulamu ababunoonya nga si be baabutuwa, naye ffe tumanyi nti gwe watuwa obulamu. Tukwebaza olw'ekisa eky'amaanyi. Kuuma abaana, kuuma maama, kuuma nabana abali wano, baviireyo ng'omusana gw'ogwaka, gula enzigi ezeggadde, bawa omukisa okuyimira n'okuwangula. Longoosa emitima emibi egijjudde fitina n'effitwa. Tussa bujje w'emitima egy'ejjinja okutikewo egy'ennyama, bawa omukisa, bawa amaanyi. Ekisa kya Mukama kirabisibwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nga tumuwerekera ye yatuuse dda. Bino ebisigalira bye tugenda okutwala, naye ye ali wamu ne Mukama waffe Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Banaye mbagala nnyo. Omusumba nnyo Kula Namutebi muwengala ez'amaanyi. Maama webale nnyo, webale ddala, tubalina okutuzaamu amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Obubaka bufenna obukwata tuli ku mmeeza eyo, okusaba n'abalina obubaka bwonna bwatwetedde addalira ku mmeeza eri era bunaaba butuuse gye bugenda. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Ku ssaawa 10:30 puroguramu yennyini ey'okusiba ejja kuba etandise ey'olunaku luno. Olwokusatu Kachanga Jjajja awummula